Kikadi akasemba mbula kano bakayise Jupiter. Kano bakayise Jupiter. Relentless. Gujja kubeera mugo gwa sinema. Searching for nkusuubiza kano kajja kubeera mugo gwa sinema. Wow. She's down there. Make sure this is the right one. It's her. Good. Kill her. Who are you? I'm here to help you. It can be difficult for people from underdeveloped worlds to hear that their planet is not the only inhabited planet. Your Majesty, Kane was the best soldier I ever went into battle with. If she's what you say she is, we're not getting off this planet without a fight. Your Earth is a very small part of a very large industry. I feel I have you at somewhat of a disadvantage. Is that because he kidnapped me? Some lives will always matter more than others. Yes, bakayise Jupiter no kajja kubeera ka sci-fi. Kajja kubeera ka sci-fi. Ninga kajja kubeera kasufu nnyo kamala. Bakayise Jupiter ascending. Then akadda ke kasembayo. Nabasubiza busatu. 5 minutes from now, this team will save thousands of. Yes, bakayise 3 days to kill. Under no Bakayise 3 days to kill. case, leave the area, or it's Nina gamba abatekamu ensimbi Kings Possible to Limited. when you work. Abasamuna Beauty Products, Basalima Habo Products, abakuletera Vitamin Haboti, Light Masters mu Kiyembe, abakwalite Games, Style Masters HM Electronics, Boziko Gaseko Weekend Property Services, aba Asante Mutebi Metal Works, Judy Color Solutions. Wow. Kasolengera Europa. Killing for you. Manya production ya Mungereza. Job, Ethan. Ate tebatera kola sinema nga buto gubera muggo. When we're Ah, my daughter and my wife. Why did you leave me and Mom? There's no easy answer. I was gonna ask you to look after Zoe while I go to London for work. I can handle it. You have to make me a promise. Are you done? Are you really done working for them? What's happening to me? You're sick, Ethan. But I could offer you an experimental drug that might just give you your life back. yes game kasolengera Europa. I'm killing for you. Kasolengera Europa manya bumanya. Nkola ya Bafaransa. The job. Ate begenda kubera super action. You know, a lot of my friends' dads are in sales. And not one of them dresses like you. Dripping down your chest, thinking about your tattoo knuckles on the Bible. Zoe? I want to make dinner tonight, and I want to make spaghetti sauce, so I need your help. Just so happens I'm in a meeting here with the real live Italian. He wants to give you a great recipe. Why don't you say hello to my daughter? Hello, I am Guido. Dripping down your chest, thinking about your tattoo knuckles on the Bible. Bakayise 3 days to kill. Power to control, how I'm You sure this one? Kevin Costner. If you don't try this, Joe, you'll be dead in 3 days. You said there'd be one guy. Nina kyago tusetula mu sinema. Obetulidde akasi akayise mabega obadde obusufu kamala. You might. Bakayise 3 days to kill. You hear that? Bakayise 3 days to kill. Motoka Audi. Conversation with my daughter. Where I'm sorry, were- sweetie. Now, where were we? Yes, mukasi akantulekedde kyatuleseewo olwaliro. Bw'obanaga amasala baavijja Junior Prophet nga bulijjo nga bagamba ready asuba kutuusaako sima gye twolekedde. Kasima yatuledde kagenda kubeera kasufu nnyo kamala. Bw'oba wanyumirwa kasima kayitibwa Inception, ne kano kagenda kubeera kawo mu gy'oli. However much kano tekagenda kubeera so complicated nga Inception, naye nga concept etambula nga ya Inception. Nga bagamba Dimension Films bakutuusaako sima gye twolekedde. Waba tebazibuka begasiwo n'aba Alliance Films okutuusaako sima gye twolekedde kabungezi k'olwaliro. Ne bagamba Darius Film Productions wamu ne Vijay Junior Prophet Productions nga bulijjo. Nga bagamba Katrasi agenda kuba mu sinema era yakulembedde abazannyi. Mu kaseera mu kutandika
twatandikira bali masekati gekomera For 2 days. onagamba season crooks ndayira kusya katonda bagamba nti osobola okujjukira ennaku 2 olunaku lwoyingidde ng'ogasseko ne lwofulumye mutosobola kujjukira kasya kuba omaze mu kkomera bamusibidde mu Poland. Those guys ain't it. Yagamba ne butufu kyapiri nkuli abagaya abagamba ekintu ng'ekyo baba tebasibibwangako mu wasopeno system kubanga tosobola kwerabira kasya kuba wasibirwa mu kkomera eryo ze kuwulira gali mu kkomera sibangu katonda watu And you never stop. ate ekya tosobola na kwerabira kiki bakyakusibya bwezi ng'ogasseko nekya tosobola kwerabira kiki ogenda kukola oyo aba yakusibya senga oba ofulumye. I reckon it takes a bit. Omanyize natuka ekiseera n'ekimanya nti ebiseera bisinga omala kulibwamu lukwe n'osobola ogezaako otegeera ensimbi ezaddala nti si ssente mu nsi eno wabula bubeera bwesigwa. Agenda otuuka ebbali mu kkomera lye kyabika ni wakusula waggulu kumene waggulu waliyo kamenyo Got no trust. bw'oba tolina bwesigwa Oh boy. then abuuza kiki oba oyina kasina bwe bakayise the art of steal tugera kinyonyoka kati basooka ne bakuzaako ebbali nga bagamba waso naku 3 rodi nga tanabagenda mu kkomera. Now, there's no such thing as one teriyo big job. kegaba obeera omubbi teriyo kigamba nti kano ke kalimu akasembayo mbivuemu kati zire baseyaffe mu Poland twali tukibaludde Standard big store scam. waliwo twalina kuswikinga buswikinzi kifaananyi mu sikaani Stash Barkoviak was kati just tulina gayi yali ayitibwa kwegamba stash corrupt. maaka gwe twali tugenda okubba So Stash bagamba nti baali bamubbidde ekisiige ekya Gogain Gallery by okuva muzimu galeza mu Oziro to get the painting authenticated. kati ng'ayagala funa muntu asobola gezaako kakasa mu kifaananyi kye bamubbidde oba ekisiige kituufu kati omusajja gwe yagwako ayitibwa Nick Calhoun Brother. ono alinga brazo wange ga tuli balugana half brother Patty McCarthy. waliwo ayitibwa Ped McCarthy Guy who knows any guy. ono ye musajja kwegamba amanyi buli gaya asobola okugezaako tuwa ensimbi Forger. tulina ayitibwa Gi Scratcher. ono ye Forger kakensa mukuba ebicupuli Time kati ate Our game. bw'oba owuliriza mu kazanyo kaffe was, and I'm guaranteeing you're going to hear. bw'oba weetaaga asobola okuvugira nze And that's got nothing ayitibwa Crunch with how fast I Calhoun and everything to do with trust. ebiseera bisinga nze ebintu sibitwala ku sipiri kwegamba mbiteekamu nnyo obwesigwa kekabinja k'abasajja Both tell you a lot about the man. bali nga bagenda maaso n'okudisikaasi nga beekuba olwali balinda maaka gye The only thing balinda lodi ayitibwa stash aleete ekisiige kya Gogain he ain't circumcised. basobole okugezaako kyauthenticatinga Understand fashion. kumbe baagala kibba Women go crazy for this. Boys, there it is. yuyaze kati bwe kimu olwedde kyabadde set bo bagamba nti bagenda kibira wano mu sikaani kati waliwo galale ey'ebisiige bapangisizaawo nga bayitawo ono ayitibwa Nick Calhoun Art lad. All ye musajja waabwe kwegamba ye Idleman nga bono gamba nti mukabinja mbeeramu omusajja omukujjukujju ye mukujjukujju waabwe kati omugagga stashi bwe yakutteko bwesikana omuntu asobola okugezaako muyamba okuauthenticatinga ekifaananyi kya Gogain kye babbye yatukidde ku Nick n'akwate kubo n'aleeta baseyaabe kati omuntu agenda okuauthenticatinga ekifaananyi kino ye rodi ayitibwa Paddy McCarthy. Paddy McCarthy I'd like you to meet Professor Oak. ye agenda kiteeka mu sikaani naye ate bagenda kiswikinga bamuwe ekirifu eki bwe bakakasita mu kiri origino. very discreet, gentlemen. ono ye profesa agenda ogezaako kyauthenticating okakasa ddala butuufu tikiri okay kituufu The Haitian Beach bagenda okireeta 3. Painting is stolen. kyasiigibwa rodi ayitibwa Paul Gogain We'll see. ekisiige bakiyita Tahitian Beach yakisiiga mu 1843 I'm not so sure myself, but doctor knows best. agambye mwagenda sooka bakitwale mu simanyi bagenda kisikaaninga kwegamba eringa deep scanning bakyekanyize ddala ng'akiteekayo mu sikaani olwedde waliyo seyawaabwe kiyakola ekisiige ng'akijjayo ngadda katwanga ng'asibulaga agenda kati alina eddakiika 14 ogenda okuleeta ekicupu lyakiteekeyo oli bamugambye nti ekifaananyi kiri alaali bo batwali kyoligino kati omugaga Stash ali awo ayibiridde alinda ono ng'avuga katwanga waliwo engeri yakatemero sikawala kati egyasika ne siyawo ayitibwa Gigi ye mubbi w'ekicupu standard nga bakijjayo Tahitian Beach. What is this? Kino ki kati agenda kizuula nga kirabika langi ya red eyiye eri faint lidako red eri faint leka naawe titulina budde abasajja bali eri leka naawe ebintu bifaanagana naawe bikyusi ekyange seba ekicupu tekirina kubeera perfecto You've got 5 minutes. olina eddakiika 5 oba si kipade
I'm looking for more. ngo kaseko ne Nick bagenda dukwamu There's a katono yatula ku kamera tatula ku scan woba atula ku kamera nti oli akomyo tanadda 2,000. kati ono omukujjukujju aliwo banyuminkiriza They will fucking kill Nicky and Patty. gipadde ne Nick bagenda bata kasajja gwe You got 10 seconds. olina sekendi 10 zekubuulira kyonna ekiriwo kyentwala 9, 9 7, ng'akwata kubo kukyusa 5, put it nga syako frame teekamu naawe 2 emu now. ng'akissaamu aya mutuufu mbago obadde olutusuddemu kati bo basigadde oli gino mukaga sebo yazze kikebera kubadde butuufu kiri oli gino naye nga kyaleese okebera kiri oli gino kye bamubbidde kirata abayaayo bali mu kibba essaawa zino abaavuga speed poliisi emulegedde I tell the Turkish prostitute. ono ali wano n'abanyuminkiriza bakanyama batandise osinika amannyo omugaga taseka amannyo ekyamu nno musinikira amannyo omutetezanga kyamulese wano akimanyi wasigadde eddakiika 3 kubanga sikaani singa bati eddakiika 3 ziweddeyo baba balina okugyayo ekifaananyi kyokka ekifaananyi olwedi tekiriyo ono akireeta bulesi naye poliisi emutwala entyaji olwa sipiidi gy'abadde avuga bayita mu train olabye wamamadde ekyakujjonyola yagukiramu erudda katwangemu nesirandirayo mu train nateme waliwo kamu akamulemeddeko I need you guys Ukrainian. kumwena kuliko mu Ukraine Okay then. Rodi Sebajja kaasabula ofiisi amulemeddeko yagamba tufudde bannange muvuzi wa katwanga musufu ne basooka bayitawo eno maaso agenda okuza amaaso waliwo kitrela yagiyisa wansi n'agisitulira ebbali n'amaana atema ofiisi ako tebakamusomesa awo yasirandira kere yalina okuvuga ku sipiidi eteekanika asobole otuuka ku galale atuuka butuusi ono bwamulengera wasigadde butikitiki omugaga yagamba ndowooza kiwedde tugyeyo ekisiige ono atambula atuuke wali ono ayigirayo buyigizi genda okwatikuba okugulawo bw'ati ng'omuyayi yatuuse dda kati nga ajjayo owaayo ekifaananyi kyolina kiri 100% kiri oli gino kumbe bamusimbye ekikyupuli essaawa zino ng'asasula ez'okuvalifayinga I don't believe this. nesobola kikkiriza Millions of dollars of paintings. And wano waliwo ebisiige ebirimu sente eziteekanika tubiyitako buyisi bannange ye Niki what the fuck we want? Nicky boy, Niki Gauguin's worth more than. tulina ekifaananyi kya Gauguin kiri wathe n'okusiiga ebifaananyi ebiri wano byonna ate ebyo biriko alamu There's no alarm. leka naawe tekuli alamu bwakikwata kumbe kiriko alamu There's alarms. wayi kiriko alamu oli sebo ne wababbi ekyo kagamba alina omulugubi kati omugaga yavaayo musanyufu akakasisamu ekifaananyi kye bamubbidde ekisufu kati ekimu ku bikanyama kyamugamba olugalo luliko omusaayi juyiragi yataddeko langi ndowooza teyakaze bulungi omugaga agenda okuzza amaaso nga langi si musaayi we yakwatidde ku kisiige bano abasajja banfweze ekisiige bampadde kifu tuddeyo It's all split up. banaye twawukane 10 a.m. Right. ndowooza tunasikana mu balini ku ssaawa nga 4 ne bajja baba bagenda kwe kulengera emmotoka y'omugagga gamba tufudde mumufuna oyo omugwagwa kasiya eri omugagga asinga kumanya Niki asinga kumanya Nick Calhoun Niki adduka asikana taxi simbula tutawanyike yangwa asinga kwetaaga Niki abagenda bamusekulisekula Was a stroke of luck. tugambe nti gwali mukisa Niki okwatibwa Showed up before Stash could kill him. ekyayamba polisi yatuuka Stash tannaba kumuta Did I tell you the one about the polisi yamukwata nemuleeta batandise omuyintarogetinga Bruce Melon? yabagasimu ne basekula ayagala nnyo okunyumyanyumya emboozi Only one painting back. One painting, one arrest. ffe kyetwagala kikimu kyokka tufune ekisiige tufune n'omuntu omu gwe tukwata gwe tusobola okusyako obuvunanyizibwa In Europe, so that's okusya ku kyenda bwana sentence. kiraga olwedde wazazza dda emisango eno We make this singa tukusiba ku guno myaka 2 gyogenda okuba ng'ofeesinga and the fall guy. nze gwe kyoba okola kikimu mpa ekisiige onfunireyo gw'ossaako omusango Basic man. kali ye yakibalamu 20 years. nga singa bamusiba ku guno aba agenda malayo emyaka 2 kyokka ate hafu bulazo we talina musango wano bwe bamusiba guno giba emyaka 7 gyokka yawaayo bulazo we bwe bamusibiridde mukomeraawo musatu ng'asaavinga ku myaka 7 yasaavingako 5 n'ekitundu ne bamuwa peeroolo
yadde bali n'asooka asirikirira. I couldn't go back to the life. Yagamba nali mmaze okuteebwa naye nga sikyasobola kuddayo mu bulamu mu buli obukadde. Olwedde nali sirina gwesobola kukola naye. Went their separate ways. Akabinja buli omu yakwata gage. And I met a girl. Naye nyina akakyala ke nali nafuna. Kayitibwa Karola. I'll tell you, she wasn't the worst person. Niwankubadde kale tekaali nga kattabu nga bula abali be nali mbeera nabo mu kkomera. Fancy. Naye ate nafuna ne Rodi ayitibwa Francis. Buck, I cut Gwakubiri. caps off my truck. Most of them. Namukwata agenda maaso n'okubba caps okuva ku motoka yange. Abasinga basobola okuyita poliisi nga musisikanye. You gotta take. Naye nze nasalawo lisi ne muwa omulimu. Mulimu abantu b'olina okukkiririzaamu just. Listen up. Rodi yasigala mu bintu bya mpaka. Vuga katwanga za mpaka. Kola bujogoli. Bino bi freestyle ngo gasseko n'ebirala. Not gonna happen. Kali mu kaseera kano promoter yamulesa amugamba. The only reason why these Bali njagala taking a dive. Ensonga ereta abantu bano kula baagala nnyo kulanga omenyeka. Yajja. Karodi bukyanga atebwa mu komera n'atandika mirimu gino. Musaasu bambi. Abantu banyula nnyo mulaba katwanga ng'emusekudde. Yakamenyeka enfunda eziwererako ddala. Yakabeera mu ddwaliro enfunda eziwererako ddala. Kigamba ye bifo ng'agenda ofuga. Baleta ambulance. I can't believe my own ears. Kati kyo kimugamba nti twagala otekinga edive nateera. Risk my life. Bw'obagenda musasula $7. Oyagala nsikinga obulamu bwange $7 biveeko ebyo. Kati omukazi gw'alina Lola ye last negotiator we ye yeekyanga ye omukazi n'agamba promoter nze esobola omumatiza wabula gwe muli asete z'ogaba. Kati yengeri gye bakufera ye yeekyanga n'agamba nze saagala sisobola bikolero bya kitumbavu nusulukaaga nze tewo ndisikinga obulamu bwange. Kati n'akulekera omukazi. Kati omukazi ye n'akumatiza n'aga nze esobola okunegotiatinga naye azirunga sikasitungamba nti ogenda kwongera mu sete. Kati yajja n'abuuza gwakubiri batadde mu meka. Ono boyi bagenda kuwa 8. Omukazi akomye ku 8. Naye gamba tokikola. Kati seyawa amugamba tokikola ezo sete naawe ntono nnyo kulisikingira obulamu bwo. Naye ekikulu kyabona bwe baagala sete. Kubanga okola obujogeri baba bagenda kusasula $2 nga 2. Naye ate oli wagamba nti gwe pikike kube banyumirwe nze kuwa 8 baba bakola. Aya. Kali omukazi akomye ku 8. Abadde asula nti oba osanga ajja mukuba paka ku 10. Naye ne promoter alemedde ku 8. Ng'akwata katwanga yajja. Ebiseera bisinga abeera mu bbanga awo n'alowooza. Neebuuza kati katwanga ngenda gisekula ekigo. Wabula ki ekigenda omenyeka ku nze? Kubanga boy amenye toyo gw'olaba naye nga kyonna nsimbi. Baabo. Ayitibwa Crunch Carhoni. Bw'asukka ebbali n'alowooza 8 alwagala. Tiyakola alina ogikyusa katwanga. Emusekula ekigoma akubuura. Nesooka emugunda. Yamenyeka dda munda. Ne bwe baasiba wonna ne wamenyeka. Kati nga bayisiwa akaseera twakwate kuba entudde ebbali. Nga bagamba ntwolekedde mu Quebec City. Waliwo yali atuuse ku station. Ye Kabaka ne Carhoni. Bofisa ne bajja n'ekifaananyi kye gwe ssebo. Voluntary search. Tubadde twagala ojje tukkebere. Mbagenda ku voluntary search. Nakyuka. Right this way, please. Sebo tukwetaaga eno. Look, Chief. Wandibadde ogenda chief bakwetaaga totulisha. Thank you. Kali mu kaseera kano Rodi buli w'abayita baba bamwekenga bamuteekako n'aba international police. Kati wa international police gwe bamuteekako mulimu ebintu by'atamanyi. Kati kyakola waliwo kakensa gw'amanyi amanyi okuvalifyinga ebisiige. Amujja mu kkomera n'amuleetera muganga njagala ogezeeko verifyinga kino. Before I've paid my proverbial debt to society. Warning. Gwe nkulabula. He looks stupid. I will crush you. Singo ndeetera okufaanana ng'omutumbavu ngenda kunyiga. Hot? Just a little bit. We're going to start with good cop, bad cop. Tugenda kusooka twefule good cop, bad cop, oba siri musirikale. Say. You're not a cop. Ni naawe toli musirikale. The Pole and Interpol? It's Polo mu Interpol etegeeza poliisi. Where is your pistol? Kati pistol eriwa. gun. Seetaaga mundu. Is it a whistle that you... Kati olina firimbi gy'ofuuwa singa abawe kyetaagisa abasirikale abaddala ne bajja. It's actually a pen. Eyo peeni. And with it, ate mu yo your parole. osobola oginyiga ne bakuma ne payroll. Shut the hell up and follow my lead. Wandibala liiso ogenda nange ku kiki ngenda okukola. What's a fucking painting, fucko? Gwe ssebo ekisiige kiri ludda wona ayitibwa Bick. Whoa. Wow. My name is Agent Bick. Erinnya lyange mpitibwa Jet Bick. Winter. Ono ayitibwa Samuel Winter. No, Sam. Samu Doing with Dirty Harry here. nali simanyi nti okolagana ne Dirty Harry. Professional athletes with slow kids. Yep.
It's kind of like wali olabyeko ba professional athletes batekako basiro kids kati bwe kiringa nange nono Rear view, but twetaaga kino model rear view our collector in Mexico ekyajjo gye surati we had under surveillance. waliwo omukazi gwe twalitaddeko surveillance eyakibba kono simumanyi nomulaga ekifaananyi ng'ali naye Do I look like a fucking nida mbutuufu nkulabikiranga omutumbaavu Funny, you're just unintentionally hysterical. shut your gwe sirisi ekimu akyo syaga kulya ng'oseka bamusaba bakebere mu nsawo Go. kati mulimu ekifaananyi kye yalina Uncle Crazy Fist. Now, nasooka akibanyonnyola I've got a water ski. sit down. tuula wansi This is not pointerism. kino si kyekipointerism kye twagala All good art tells a story. this one. bagamba nti buli kisiige ekibeerako olugero kono kino kirina olwakyo kati ono bamuleese akyekkaanye All they see is this rubbish, not the masterpiece underneath. Acetate solution. yagamba nti waliwo ekiyitibwa acetate solution kwegamba chemical bw'oba weekanyiza ekisiige You're left with waliwo ekisiige kye basiiga ku ngulu nga masterpiece eri wansi kati acetate eno bw'ogiteekako osobola okugjako kiri nekisigala nga kiri fresh nga kiri okay I did have it as part of my collection. bana ekyo ekisiige kyange nkitwala mu collection yange kerodi talina musango kibadde bamusubira si kyayina Where's the Sirac? kati kisula ati kiri ludda gwe naawe God. ekyo nooba okirowoozaako kyaka kyagenze dda oyo omusajja gulaba Nick Caroni musaa mugezi nnyo kamala kati bw'avaayo yajja n'asika waliwo omwami yabadde amusimbye emabega Bad luck, Chief. kati bo bazze fokasi yaabwe eri ku Nick kumbe Nick ekisiga yakitadde mu jjama ali emabega ye bwe baamututte ejjama ye n'ayitawo kati ng'alina omusasulira wano kibanoonya A little light. I wanted you open. ng'akawewuka kono sooka okabikula olabe kati obuzibu bw'alina tayagala sasula ne bw'oba okoze eki The lead pipe. onosonyiwa okukuba ekitayimba ku mutwe tayagala sasula ne muba mukoze akalimu katya tayagala sasula kwesi ya katonda twavaayo bakuza pembeni Crunch, honey, we're out of ice. crunch munaye kati webituusi aisi aweddewo amusimba sente Thank you, Crunch. mukazi werola Adios, fellas. weraba Ice, $50 for aisi n'omuwa bakisi 5 ngolwedde tuli mu winta akakakazi kakubba naawe manye omukazi waba si musanyufu tosobola kubeera na bufumbo busanyufu Oh, Francie. franci When I was a young buck, I thought I'd make history. bwe nali omuto nali ndowooza ngenda kukola ebyafaayo wabula si kutuula bisomako busomi wekitegeera I thought I'd be a great man. nali ndowooza nja kubeera musaawo amaanyi You're not stereotypically great. kale tugambe toli wakabi You're the great. nga ba alexander the great Great. nina oli wakabi mbwakabi bwong'omenyeka You're a great guy. wekitegeera oli wakabi Take dives for a couple $100. bagayizi abakabi ssebo tebagwa wansi nga bamenyekera jasi busete bwaswaba Their fate. Somewhere along the line, I missed mine, Francie. agamba nti alina bwe yatuuka ekiseera kwegana n'amisinga feeti oba entuuko ye mugeremu obe nalina bwe yatuuka n'agimisingira feeti My God, you're a down. katonda atwate gwe ng'oli bubi emotionally And what are you gonna do? You're gonna sell? kati ogenda kukola kyogera tandika tuna inshuwalensi Shut yesu kristo cheer up. sirika naawe otandika okulowooza ku kye tulina okukola waliwo akonkona kange neesooke mu siikani Yo, Dennis. yono gwe baasekudde denis calhon simumanyi It's fucking sunny. nze sani naawe mugambe nze sani nze nzize Hey, Crunch, there's some kati waliwo gayaze here to see you. agaye musimanyi yeetaaga okulaba kati oli bwamusekula niki bwamusekula yakwate kubo najja ng'anoonya karuhoni yatuukirawo ono kutta ekiggo yakuba ku mutwe musaatu agenda okudda engulu nga bamuwalula bweseewo bulazo waali luddawa badde nkwate kuba okudda ewaffe n'ekizula nti niki alina bulazo we bwogera kumbulira kyenjagala yesu kristo kikyonfunye yajjayo oluto olukadde Baby Jesus. yesu kristo oli payireeti alina kapaaki ku liiso akutte ne pistozi nenkadde I don't know where Nicky is, all right? simanyi wa niki gyali Yeah, a long time ago. Now look, I got like $300 stashed in the nyinawo nusu bisatu oba oyagalaza oba otwala kwegayiridde balloons. You're a fucking pirate. nze siri pirate kati otategera kikigera mu maaso omugenyazi Nicky, I hate him. niki soogera naye ate simwagala 30 grand or want that fucking pink. njagala emitolo gyange esatu oba si njagala ekisiige Whoa. yesu kristo Surat. suraati kyenjagala Surat, you ignorant fuck. suraati tokimanyi ekisiige kisuraati gwe mutsiri gw'omugwagwa Pointillism? That sword is. n'asooka akimunyonnyola
I want the 30 grand. Njagala emitwalo gyange 3 Or we'll burn you. n'ekisigo oba sikigera kusekula ekyasi mu mutwe. Kero n'alowooza. Hey, Ah, Crunch is everything. Crunch buli kimu kiryokke munda eyo. What's happening? Ki ekituuseewo? Tewali. What? Eki Nyina pirate ataddeko oluto katuyagala kugamba eki. Hey, sir. Yes, onotonywa okubuuza nti amane njagala kumanya ki ekigenda maaso bwategera n'avaayo. Sorry, Sinbad. Onosonyiwa gwe Sinbad. Tune's gonna even fuck. N'esikiwa nti eno Max Tune egenda kuba ekyasi kyonna. Because I got no painting. Oba nkuba naye siina kisiige. Fucking grand. Ate siina mitwalo 3 ne Nick simanyi wajjali. Gw'omanyi. Who owns that fucking bike outside? Kati eri Katwanga yani eri ebuto okwata Katwanga yange. Ono yasalawo yesasule ne Katwanga gye yabba. Tulageno faayo. Lola. Okuza amaaso ng'emmaali ya kyali we bagitwala kwakolera business. What? Bagenda okumenya oluggi. Ki ekituuseewo ati? Nicky's back. Nick akomyewo mu katundu. Nick, ekibaseegeza nange nze okusse. What the fuck just? Ki ekigenda maaso ki ekituuseewo? Ekituuseewo? Entuuko yange yetuuseewo. Kati yakola ng'akuba essimu ng'akubira Paddy mu Detroit. You wanted to know when I was ready. Wali oyagala kumanya bwe ndibeera mwetegefu okudda ku mulimu nkubulireko kati ndi mwetegefu. Bw'akubira Paddy McCarthy. Citizenship? Very. Paddy McCarthy n'akwatireyo kuba Jamu Sikali. Amukubire n'amugamba nti wali oyagala kumanya lwe ndibeera omwetegefu okudda mu bizinesi. Kakirabika ntikomyewo mu bizinesi. Kasaayitegera nti Nick yakomyewo ate alina gwafeze ate kirabika alina ekisiige eky'ebbeeyi ng'akubira Paddy. Paddy yajja amunoonye olw'ekisiige ekyali pembeni. Wow. What's that? Kiki ekyo? Rat. Eno Surat. This is even close to real. Mu butuufu yo kirabika n'okubeera ekyaddala. Oh, it's real. Nti Nick ayagala Paddy akimutambulize kuona ekyo ssebo kyaddala tekirabika kubeera ekyo kyaddala. Ate mbadde nze nabeera ddala mutuufu wa Paddy asobola okintambuliza. Alina Surat oli gino. Oh, hi, I'm Nicky. I know. Mpitibwa Nick kono nkumanyi. Okay. Well, could you be so kind as to... Osobola okubeera omuntu mulamu n'ompaamu akadde n'esooka njogeramu ne bulaza owange. So, Kaakati how'd you get the scar? tusooke enkovu storage. Enkovu naye gwe kisajja gwe kyamusibya ssebo emyaka 5 ng'atuula wano. France abaali oweru n'awulira eŋŋumi mu ndeyi nga bw'omanyi ebyababulaazo olw'obusungu wasibya emyaka 5 n'ekitundu mubwaggwe. You must be France, are you? Olabika ye gwe France. What for you? N'asooka ayogerawo. So, sir, Donnybrook blown in. Storage ki ekigenda maaso ndaba amaze. Amazima gali nti tuliddemu ekigambo France. So much alike. Abo abatumba abo bafaanagana. N'ensi abo bafaanaganira. Mothers. Bamaama baawukana. Naye taata abwe ye musajja eyasaasaanya amazzi okuva mu nsi ez'enjawulo. Ag'ekisajja. Crunch. You never used to be that easy. Otandise okaddiwa tewateranga kubeera ngo negukamangu bw'otyo. This thing's bad. An apology? Oba oyagala nsobola okwetula bino tubyesonyiwa. Kwetonda nkimanyi omanja kale. You owe me 5. Sigumu ssebo myaka 5 miramba gye bansiba. I just want to go back to work. Naye just lwakuba njagala kudda mu mirimu. I mean, I practically apologized here. Ate kati kwetondedde. Done fisting into a... Omaze okwesonseka eŋŋumi. I wish you wouldn't use that term. Lekera okozesa ebigambo ng'ebyo naawe. Down to work down. No, Paddy. Kati baakwatibwa ne bavaayo. This has nothing to do with Nicky's painting. And by the way, Dennis, he is your brother. Dennis Brazo. Forgive him. Olina otandika omusonyiwa. And Nicky, boy. Ate gwe Nicky. The piper for what you did to Dennis. Olina ogezaako kubanga osasulya at least kye wakola Dennis. Olina okwetondera. Working with Nicky, Paddy. Kati tugenda kukola ne Nicky Paddy. Before you say no, lad. Guno omulimu si gwa Nicky, tetugenda ku mulimu gwa Nicky. What are we talking about here? Ate biki bye twayogeddeko? $1 million. Akalimu akaliwo ssebo kaakakadde kamu n'ekitundu. Yesu Kristo. 2 weeks ago, I guess... Wiiki 2 eziyise emabega nafuna essimu eri omwami ayitibwa Reverend Julius Friedman. kali yajja n'amunyumiza ku lodi ayitibwa Julius Friedman. Stories, I've heard stories. Julius Friedman y'omu ku basajja ba art collector abakyasiize. Those the books on 100 major art. Kati waliwo ebitabo byafokasingako ebitabo ebyo ebyakolebwa ebyedda. Osegeera
So then Friedman, kati Friedman heard of the Gutenberg Bible? yaŋŋamba oba nali mpulidde ku kitabo ekiyitibwa Gutenberg Bible Press in 1440. kwegamba ekitabo ekyasooka okufulumizibwa mu 1440 omusajja yasooka okufulumya ekitabo ng'akiprintinga kwegamba yeringa Mona Lisa mu bitabo ebyo ebyali ebyeddiini. Back that shit up. We can't steal it. Tetusobola kubba nawe Bible ekyo kivueko. In the Gutenberg Bible. Nedda tetugenda kubba Gutenberg Bible. Gutenberg printed as well. Gutenberg waliwo ekitabo ekyakiyaddamu ofulumya ekyatunda ekiyitibwa The Gospel According to James. The church has been trying to bury his gospel. Kati abakristaayo baali baagala nnyo okugezaako okukweka ekitabo kino kyali kyogera bingi ku bikwagana n'eddiini y'obukristaayo obuledda mu bisaba by'aba Constantine. So kakati kati omusajja Julius Friedman ayagala ekitabo lwaki mukimuwa n'ofuna amajja. Ekizibu ekiriwo ekitabo kyabbiddwa. So last month, kati omwezi gumu oguyise emabega mu Amsterdam mu Van der Zigarari omusajja waffe kataba mukwate nga bbayo ekitabo mu ddinisha bwe yamaze okibba n'abako gwakikwasa kati bwe banaawulira nga nze saabiwuliddeko mbwe ekitabo ekyo kyabbiddwa teri amanyi mbwe ekitabo kyabbiddwa kyali waffe yaswikize buswikinzi n'ajjawo oligino n'ateekawo feeke kati mpaka lwa mukaaga kati ffe wano wetujjira nga bamaze okubba ekitabo bakibyemu Amsterdam ne bakivuga kati badde bakireeta mu New York nga bwomanyi munnayo baagana ennyonyi okubaako kireeta mu New York ne bakirwamu Amsterdam nga kirina okuva mu Montreal kijje mu Detroit kati yabadde alina okitwala ate n'afuuka greedy n'ayagala abeeko gyakiyisa akitunde kati kyema kiri kimu kyokka bano aba International Border Station bagenda kukwata ekifaananyi ekyo basobole okugezaako kyauthenticatinga ekitabo bwe bamala okyauthenticatinga then bagenda kiggalira kati ekiriwo kiri kimu kyo kati bana bafuna expert agenda gezaako authenticatinga kitabo ekyo aba International Border Station abakutte ekitabo ekyo kati ffe kyetugenda okukola kiri kimu kyokka tugende ku border station tubbewo ekitabo ekyo tukitwalire Reverend fe tusasula akamu ekitundu yakitwalire Friedman Julius. Oh, you're shitting me, right? Osagaye. I ain't ever heard of this gospel. Mukusooka nze siwulyangayo ku kiyitibwa The Gospel According to James. Equipped to rob and ate kisooka sigamba nti tuli equipped ogenda maaso n'okuba International Border Station. There's cameras. Abasajja balina baggaadi balina kamera ezeetodde ekifo kyonna balina poliisi bano tetukyalina sikiru ezo tetukyali etiimu nze ndaba tuli dimainansi sijja balimba. I thought you had some, Patty. Nabadde ndowooza pado olina kyolina ekitambula naye bwe kiba ekyo kono sooka olindeko kati ne yajja amatize Crunchy. Kaakati ono omusajja wange wa International Police yakubira bossi we n'amugamba nti Nick ne Paddy bakutte kufa bazze mu kafo Crunchy gy'abeera eno si coincidence already tukimanyi Crunchy ayagala shit bano abasajja balina kye babala njagala mpa buli kimu kyonna ekyetaagisa lusezi zonna ezeetaagisa mbakwate njagala n'emmundu bossi we yamugasigera kuwa mundu biveeko ebyo. Let's take it down. kati ne yajja amatize Crunchy. Well, jail will do that to a man. bwe bituuse kati otandise ofunamu okutya kono singa bakusibya mu nkomera naawe osobola ofuna okutya alina gwe yakuna n'amusala ensawo Nick asala ensawo nali manya ebyo wabivaako ebyo anti biikipingo siganga ndi sharp. Ensonga eri nti nkimanyi kati bwe biri weetaaga nsimbi kwegamba mu ngeri embi kwegamba mpulira buyo okusirako ekyo ekyakutuukako. Bwe tukola omulimu guno nga kati atleast ngenda kuwa 10% ku sente zange okubanga nakusiranya. Olwakatuke yakwatakawo akachina ndowooza balamuzi n'akasala ensawo naye mbutuufu gwe buli ekifuluma mu kamwa kyo tekirina makulu. Lwaki oyogera bw'otyo? Lwansonga mazima obbi akaana akati akachina tuteekeddwa okuba nga tulina kodi kwe tutambulira Nick. Tetubba banaku tova luwinga nga ceekeyo mu kifo ky'ekitiibwa kyo bakyaliba bafamireyo togiryamu lukwe oba osanga gwe bitwalanga kazambi bye tugezaako okwegamba tusobole okwebaka nga tetulina guilty consciousness. Nze nkubulira amazima obwo bwesigwa nali mbutambulirako niye gwe n'olyoka ojjula kazambi wennyini
buli kimu kyonna kikujjudde. Get all over your boots. Kazambi yena yakwetula paka wasi ku ngato mbwa gwe. The analogies. Omanyi maybe a little. analogy ogisseko ono okimanyi kyentegeeza. Alinga mga tolina bwesigwa. What I trust about you is you'll be a greedy, snaky motherfucker. Kyensobola ogezaako okwesiga nti oli musajja wa mulugube. There's always an angle. Buli lwe kibatwako kye tuba atlisi obaako ky'obalira ebbali. Working it. Oteekwa kuba ng'okibala ng'obala n'engeri gy'ogenda okikola. Well, I got news for you. Olowooza kyo kiri ku sete. Think again. Ddamu olowoozeewo oba olowooza kiri ku sete. Mwamugamba ayagala kuzza kitiibwa kyabwe. Ayagala lisiti badde mubabeere okay. Kati yasiga birowoozaawo. Twakwateko we tubaire ne tudde ebbali. Njagala okekkanye ka sinema. Man, like, just because you like being drunk doesn't make you know. Francis yajja n'amugamba siyagala weesiga musajja obulazo onik. Kegamba olukuba yakwetondere tutandika mwesiga. Kiringa gobonyo omwenge tekitegeeza mbu oli mutamiivu. Kati oli kyeyakola ng'agenda asooka sikana Lola. Niki yasikana Lola n'ayogeramuko naye. Gwe si kyokola wano. Bangambye nti oyagala bivaamu. We need the money. Twetaaga sente ezo. We're gonna pay our bill. Kati Lola. Wow, she's good. Kana akakazi kasuffa ate oba. So you made her do that. Kwegamba kino gwo kibaze. Oleete Lola asobole okumatiza crunch. Me. It's a brother thing. Kino ekintu ky'abaluganda. What I understand is that kyemanyi that's my guy. nti oyo kyali wange. He doesn't need you. Ate takwetaaga. He needs someone to stop him from taking. Yeetaaga omuntu asobola okugezaako omuyimiriza otandika okwemenya olwokuba afuna $100. Gwe tosobola kikola. Kati omukazi amanyi ogonza roodi. Lola yakomekereza agonzeza Crunchy. Crunchy ng'asituka ng'ava ku meeza ng'akwate kuba gy'asika ne Nick. All right. Kale Do it. tugenda kikola. One, we do mine. Wabula tukikola mu ngeri yaffe. Mu ngeri yange otya. Say things are gonna get a little. Nze ngamba ebintu byo tugenda biteekamu amaanyi kati. Ye plan yeri bwetu baba bagenda kuba international border station. Tugenda soka tuteekemu katwanga. Nancy has broken out of our giant ceramic Trojan. Kati tugenda kukola Trojan horse. Tugitekemu France. France akwate kuba yingire munda. Ceiling. Pade ajja kuba sekuda abasajja bonna abakuuma ebweru. With the main gate using. Kati gate yo tugenda gimenya nga tukozesa katwanga. Tujje ekitabo 4.2 mu dakiika 4 ne seconds 25 nga tufulumye. In the history of the world. Ekyo ekirowoozo kya busiru. Computer guy. Crunch. Tetulina computer guy. Computer guy. There's no dude. Crunch. Need a video loop. Teri computer guy gwe tugenda kukozesa mbu simanya akole video loop. Burglars in cat suits. Bino bitu bigenda kukola bya kitumbavu banyaguluzi bano ababulijjo ababisa giribwa. These black spandex days are way. Oyo tasobola kuba na basajja akaddiye. Trojan horse. Bino bya Trojan horse mbu simanyi. I know where to begin with that. Nze simanyi na wenyeza tandikira kwe. It was kind of badass. Nze ndowooza kino kyadalooza kibadde kisuufu gwana. Oyo gwakubiri wange. So you're a wizard now. Kali wafuuse mulogo olina gwakubiri. Olina akutamirira. Reverend's got somebody on the inside. Reverend yatugambye nti alina omuntu ali mu international border station. We should call the Reverend. Nze ngamba wandibadde okubira Reverend Pade. Nolaba kikyasobola ogezaako tugaa ku musajja we. Fa tuli information eri munda tulawe tutandikira. Kati nga bajja. Nangambye njagala okekkanya okuva we katandikidde. Nagambye tuli ku nkola ya inception. Lwakwa kano kali simple. Ninga inception. Nga bajja basisikana omusajja Reverend gwe yabagambye. Nicky, Patty, Francie, Crunch. N'asooka mwanjulira abakyalimu. They all sound like chocolate bars. Manya gamwe galinga chocolate bad. Kaseera kematira. Wait. Kagera okuza amaaso. Crunch Calhoun? Si yegwe Crunch Calhoun. No. Neda. Dude, Yabi. I saw you almost jump 6 cars in Buffalo. Nakula mu Buffalo ng'obuke motoka nga mukaaga mutuufu n'empuli yange nkute ku mutima. 10,000. Tempting, but not a chance. No, I Twagala ogezeeko tubuulira. Twice. Kiki wagambye Reverend at least tukusasula omutwalo. get her sleep for a week. Yabagamba kimu nedda sigenda bagamba ekyo ekintu kyannemesezza n'okubako okumala wiiki. If I were your guy, I'd go about forgetting it. Nze singa amadde kyali wamwe nandibagabe mu kyerabiri. That's 1 dozen cans. Ekifo kirimu dazini namba eya kamera. But everywhere else? Kyekirala. Cards backup generator. Abasajja balina backup generator. Balina baga tekisoboka temusobola kuba international border station. There's always a way. Wateekwa kubaawo engeri. Kali kiri bwe kiti. Told the Reverend, okay? Ngenda baga kinagambye Reverend. Expert, she comes in Saturday at Balina expert gwe bagenda okuleeta ku lwomukaaga agenda okuvalivinga ekitabo. Ogambye mukazi yaani? Who? Yaani? Expert. Expert yaani? Olga something long. Olga erinnya ly'eddala ppanvu siritegeera. Kati bw'ayogera Olga something wrong bano ne bakimanyi. Ponovsky Cienfuegos. Ayitibwa Olga Ponovsky Cienfuegos. Nti ye expert gwe bagenda okuleeta ovaluwinga ekifaananyi.
gwe Nick tujja kuddamu tulabagane. Who's Olga? Kati oyo Olga linnya erirye eddala eppanvu yaani? She was intoxicated. Yali mukazi wa Tabo Kamara padde no yayogera. Get nearer. Wait, why not? Tetusobola musembirako lwaki nedda. Dorothy here. Ono na mukadde ssebo yamweggala. Bw'amala omweggala ate nadda ne ku muganda we n'amweggala. Ne muganda we teyali mwangu. Would have helped out for a little cash. She wasn't exactly a nun. No, tekaali kanaani ko kakituufu tekaali kanaani. 10x. Kali omukazi olwedde padde makati yamukolako ebyaswakaba. Kyokka yagenda okubeera expert okusobola okugezaako valuwinga ekitabo aba international border station kye bagezaako confiscatinga. Kakaye ekiriwo kiri kitya? Kati balina okuyitamu oyo omukazi. No. Nyina pulaani. You've got Nikki, gamba nyina pulaani yagenda otuyamba. Bw'ogamba nti nyina pulaani obeera dictator. Let's call Dirty Ernie. Dirty Ernie. Kye tuba tukola tuyite Dirty Annie. Forger. Dirty Annie, lwaki oyita Dirty Annie okukola fojjale yaffe olwedde tulina Gi asobola tukolera fojjale. Kati balina okubeera siyaba ayitibwa Gi kakeesa mukuba ekicupuli. Oli abadde abagala tuyite Annie n'abagenda ne bamugamba nedda ssebo tulina siyafu gwe twakolanga naye Gi. Amukubira essimu amugamba nze Nick nsikumanyi yamuggyako bujja tekyala yagala kukolagana na Nick okukola yasibya Crunchy. Oli yamusaba essimu gipeze zire mukubire. Hey Guy, c'est la Crunch, comment ça va? Gi ng'asooka amuliramu. Wow, no, sorry, I just used. Tugenda wala na Lufalansa olwo lwennyinako lwero. when you speak French, it's like Manyi bw'oyogera Olufalansa right in my ear. kinkyamula. So I'm gonna keep it short. Kati ngenda kifunza. Hey, fixed for work. Oli mwetegefu okukola. Who's Paddy? Oli ne padenti butereevu. Who's Nikki? Ne Nikki. I'll explain it all. Ebisigaane ngenda bikunyonyola ng'ozze. Absolument. Kiki New York. Canada. Nedda tuli mu Canada. America light. Ate era byonna byebi mu Canada ne mu America. Kati ng'akwata ekkubo ng'akwatirawo ebibye ng'ayitawo. Juyira bano bonna baabateekako flag. Bwe baba batambulidde baba balina obbamanya balina obbakebera. Okay. Kati yakola kino Yerodan ayitibwa Big. See the piece of paper that says you can. Atambula ne Samuel informati we. Explain. More than both of you making. First Nikki. Njagala osooka onnyonnyola mu kusooka Nikki. I'm telling you. Kuddako Paddy. This bullshit, and you know it. Crunchy kati ate n'oyo wuuyo. 32. Eno code 32. You're trying to impress me. Oyagala kuimpressinga na namba zo. I'll give you an impression. Leka nkuwa impression number. 52. That's the number of millions. Ze sente miliyoni ze bagamba ze nabba miliyoni 5.2 eza dola. One, as in you help me land this one and you're out. Nzibuka sonyamba ne maliza omusango guno ngenda kakasati ova mu komera. Ndayira ku baana bange. You wouldn't know a vagina if it was 4 foot. Gwe abaana ng'obazaalo tetusobola kumanya vagina ne weba ekwesimye mu maaso ng'eri fuuti 5 mu buwanvu. Kati aba agenda okuzza amaaso ng'alengera Crunchy. Buno busa bwennyini. Aba international police baabu. Olaba kigwe. There's no way it's a coincidence. Eno teyinza kuba coincidence bwe kubanga Crunchy kwali. Katukikole tutya? Kasooke njogemu ne Crunchy. Nedda. I said no. Asobola okwogera nange gwe tasobola kwogera naawe ko nedda. I'm not going to cut my fucking leg off. Tugenda siraako okugulu kwange. Ngina kusaba Francis Soka weesikemuko. Kati Samuel Winter agambye oli international police namugamba omanyi kasooke njogemu ne Crunchy. Kati ng'akwata ekubo nga gyatula ebbali wali Crunchy. Vintage should be returned. Omanyi abasajja abali mu bintu byaffe bateekeddwa okuba nga balitayalinga. You know, when I heard you were working for the other. Omanyi obangamba nti okolera sayidi eri endala. Couldn't believe it. Nali sobola kikkiriza. Please tell me they don't make you wear a wire. Alisi ng'amamu tebakwambaza waya. Don't make me wear a wire. Ekya waya kyo sijambala. Wuliriza emboozi. I get to see some fine art. Naye ati wano kinyamba okulaba ku bisiiga eby'enjawulo. I think they're talking about down there. Oza boogera ku ki wansi eyo. Still about the art, huh? Kibugamba kikyali ku ati. Me into it. We were always hard up, but Agamba nti mmange okola yakinyingizaamu ekintu ky'ebisiige bino. I made between. Omanyi maama waffe yatutoberanga nnyo. When I was 10, Bwe nalina emyaka 10 yakwata ekubona n'entikka in London, n'antwala mu V&A mu London. and I saw an option. Waliwo gallery gye yantwalako. Mu butuufu ne ndaba ekifaananyi ekyanegula. Was a drinking cup. Kyali kikopo ekyokunywa kye baali baasiiga. Nga kisufu Kamala. Cup. But it was perfect. Nakitunuulira nga kiri so perfect. And it made me look at everything. Ne kindeetera okulaba ebintu ebisigadde byonna. Bano abasajja be baakola nga bamonet bavamen. Okuva olwo nemba nga nnyina endaba endala gye ndaba ey'ebisiige. When art touched me. Ebisiige byo byankwatirako. I only started getting into trouble when I wanted to possess it. Omanyi natandika okufuna obuzibu kwagala tandika ate kubeera nabyo. What makes you do it? Bwe ki ekikuleetera okubba ebisiige kwono nsimbi?
You're honest. At least oli wa mazima. Nice to know Kirungi okumanya who you can trust. ani gwosobola okwesiga. Find this painting. Not because I want to get Yagamba njagala ozuula ekifaananyi kya Surat wabula saagala kubasibya gwe ne muganda wo. I want to hold it. Si kyekigendererwa wabula njagala kikwatako kubanga nkyegomba. Let me ask you a question. Wekankubuzeeyo ekibuuzo. You ever seen the inside of Sing Sing? Wali obaddeko mu kkomera? I haven't. Sibangayo. Like guys who would like Wali obagayo abayinza okusiyaga gweze kubuulira. Wuliriza. You hitting on? Kati tugambe onkwano yagala kunsiyaga. Gwe bali bamaliriza okwogera. It's been a breath of fresh air. Mu butuufu nfunye ku mukka. Asobodde okussa ku mukka oguli fresh kono kali. Kakati Interpol? International Police. I'm not going to fucking prison. Nze sigenda genda mu kkomera. You see these fucking Omusajja abadde wali nga nnyumiza ku siyaga olaba emikono gyange. Gira emikono gyange tezisobola gumiikiriza basiyazi. Promise you on my mother's eye. Kusuubiza ku liiso lya mmange teryagenda kusiba. Kusiba nga mulimu International Police. Ever since I've been back, Okuva lwe nava mu kkomera. been there for me. Kusya Katonda obaddewo ku lwange. Kati I might have to toss in the F. nyinza okuba kale mu kuwaana ngenda teekamu ekigambo ekya F. Fucking love you, man. I fucking love you, man. Aye. That has to be gay. Oyo si ye Gi. Ayitibwa Gi de Connect. Landed and we got a little problem. Gi azze naye tufunyemu engeri y'obuzibu. International Police kuona ekyo tujja kufuna engeri gye tukikwasaganya. Katodi ssebo yali ludda. Ekyebunsa yaddamu n'asika ne rola. I'm curious to know what kind of game you're running. Njagala kwewuunya muzannyo ki gw'ogoba. Curious about your game. Nange neewuunya muzannyo ki gw'ogoba. Get on the same page. Njagala tutule ku lupapula lwe lumu nze naawe. What do we do first? Ki kye tugenda okukola mu kusooka. Fake. How good must it look? Kakati I ono bamugamba twagala otukolere fake. inside doesn't. Twagala otukolere ekitabo ekiyitibwa The Gospel According to James otukolere fake. Naye tetwagala kwegamba twagala just kuno kungulu kirabike ng'origino ne oba tokifuddeeko munda. We're gonna hide that fake in a Trojan horse of our own. Ekyo kifeeke tugenda kiteeka mu Trojan horse yaffe ku lwaffe. Did you come up with? I got perfect. Ndowooza osobola okubaako kyoyiyako ntofaayo gwe. What do you think? Kati nga bafuna ekibokisi mwe bagenda oteeka ekisiige kiri. Ki kyolaba? Ekibokisi kye baleese kirina engeri gye kifaanana kiringa kigambo kiri awo tekitegerekeka. Oli kimuleetera n'ensisi. It's like it follows you. Kiringa ekigoberera. First, Mu kusooka osooka n'okiweeweeta. she cracks. Then n'omaliriza She would not succumb to the touch. totakulatakula nnyo n'okwata ekubo n'oyingiza munda. Lwali abagambye kuno tugenda kukozesa repetition yaffe osobola otuyamba otuuka mu International Border Station. But how? Katunakikola tutya? This border station, they inspect everything. Exactly. Border Station bayinspectinga buli kimu kyonna konera bwe kiri. Can't walk in our fake or walk out our original. Tetusobola kwata kuba ne tuyingira ne tumanya ne tufulumayo. To take it in for us. Wabula ke kaseera tukozesa repetition yaffe. To our Kye tugenda okukola tugenda kuddira Crunch akwate kuba agendeyo. whistles. Kati Crunch oba n'ateekayo kaadi egenda kaaba. Undocumented art. Kati olwedde bamumanyi nti mubbi wa bisiige ate wano toyisaawo kisiige nga tekirina mpapula. Kibasiigeze balina okikonfiscatinga bakiteeke munda bakikumira eyo. Right away. Kati bajja kukwateko bakube ku gallery gyagamba gye yakiguze. Then akwateko agenda aleeta empapula. With the proof of ownership. Wabula kye mulina ogezaako kumanya proof of orders ffe empapula tuzirina eziragamba ekisiige kyaffe kye bakonfiscatinze. What the fuck are you talking about? Gwe ki kyoyogerako? Nkugamba ekisiige bakitaddeyo munda katuyagala nkugamba eki naawe. Because of Crunch's record. Kati okusinziira ku likodi ye Brought in. ekisiige bajja kikonfiscatinga. Big can't. Bacontactinga aba international police. Nijjukira aba international police. Tebatulinaako musango tebajja tukwatako. The day, what about Interpol? Kati ate Interpol. Watching us, which we need to fix. Interpol yegenda kwetulamulizaako amasi kye tulina osooka ofikisinga. At the border station. But most important thing is we've got to deal with Olga something long. Daddy? And that'll be some hard. Things between Olga and me are rough as theirs are. Bamugamba kye tuyinza okwetaaga. Importantly is we need. Ekya kye twetaaga kwegamba twetaaga empapula za expert ezanna kya Olga. Kati lino yalina okugenda afuna empapula ezo. Kubanga bali bakubira Olga n'akwateko bonna na verifying ebintu bya International Border Station. Kati aba border station balina omukubira esimu bamugambe nti jangu ogezeko verifying ekitabo kino.
kati bano balina okufuna empapula ezo bafune omuntu waabwe yaba agendayo aswikinge ekitabo rede kibatadde mu Trojan horse yaabwe akijjeyo akiteeke wali origino akijjeyo akiteeke mu Trojan horse yaabwe kati ono ye Crunch anagenda okuleeta verification order nga bamuwa bbox ye kumba atwaliramu kiri origino. Ono omukazi yali yamukyankalanya naye omukazi yali ayagala boy nga bw'okiwulira yali ayagala kannamukadde kano nga bw'okiwulira era bwe baddamu sikana bayombamu katini awo namukadde ukakana nga amukisize ne bayita paka washi kali mukasi akatwadde erudda. Are we ready to do this? Bana tubetegefu kugenda mu maaso ne kino ali mu kwesetinga. Let's roll. Ndowooza kali tugenda aba international police baba no webali. Try to act natural. Njagala ogezeeko okweyisa mu ngeri eri nakyo. Simanyi na kyetegeeza kyogamba. Kati bano bagenda kulanga ba distractor. Bagenda distracting international police. Egenda kuba maaso gaayo egatadde ku bano. Bagenda kuba bagoberera bano kumbe balibo kye beetaaga okukola kigenda kuba kikolebwa ku international border station. Thank you. I needed to know that. Gwesebo webali. Please continue. Genda maaso n'okumbulira ebiri obvious already mbala abasimbula mpozi abagenda simbula. Ngamba nti osimbula emmotoka naawe. Oteeka mu gear. Nimbu tufe bisi ebisinga mpulira nga njagala kufumita mu face eyo. Ng'okozesa akapeniko. Sabwero wita. Nono wa international police lawo tebakwatagana. Kati international police ngetandika katambulira ku bano. Guy walks into the border station. Yagamba nti bano bajja kuba bantambulirako. Guy ojja kuba oyingira mu border station. Elf. Wabula ogenda kwambala suuti leka kwambala bwotyo. This elf. Kati yajja. She gets a call the day before. Kati bw'onootuukayo. I think it's Olga. Bano bagayi b'oku border station bajja kuba bamaze okukubirwa essimu. Omuntu gwe basuubira nti Olga. Kati bakozesa nakyala ayitibwa Lola. N'akubira aba border station n'abagamba sigenda sobola kujja wabula ngenda basindikira omuntu oyo nkola naye. Kati ebiwandiiko byonna ono namukadde yabadde abifunye ebisobola verifyinga nti ono ye muntu omutuufu. Olga gwasindise. Kati ne Olga agenda kufuna essimu alowooze mbu essimu eva eri mu basajja aba international border station nga bamugamba nti tofaayo tetugenda sobola kukozesa saavisi zo wabula tujja siga tukusasula. Aya kati ayingiddeyo kyali waabwe bw'atuuka erudda nga basooka bamusikaninga bulungi nnyo. Wama abasajja bano baleka essaawa zino bali mu kubba ku border station ngawe bali mu kudistractinga ngawe bakola ku Quebec airport. Omusajja we wamufokasingako kumbe ekisiiga eri kiyita kane essaawa zino ofokasiza kufe kumbe balina kye babala onagenda kuza amaaso nga tebakyabagoberera abasajja akasajja tekakyatuliko kano amazo verifyinga mazo kiteekayo none empapula ziwaade bamaze okakasa mbu ekintu kye bakutte akiinako bwannannyini kati bagenda kimudiza kumbe bagenda kimudiza ng'atwaliramu ekitabo kati namukubira essimu kumbe essimu yagitadde mu silence ayagala mugamba nti akasajja kirabika kajjaeyo ku international border station n'essimu yagitadde mu silence kati balina okukozesa obwambamu ekintu kyafulume akasajja ne kajja ne gaali kasibira pembeni ne kakwata ayo musipi kukakute no byeshaka ne kafutukamu emisinde ne kajja nga katawanyika naye abasajja babba nammwe. I'm clear. Nze namaze ddofuda ebyakabi agenda okukwata kubogerayo nga kisebo buba bazze ddofuda ebyakabi badange mu kaseera kano bajje bajaguze kati ekisiige balina kitwaliro oli buloka ayitibwa Reverend yakiguze Julius Friedman collector ye Reverend agenda basasula akakadde kamu n'ekitundu bo yabasuubiza akakadde kamu n'ekitundu singa baleeta ekitabo kino. Tunywemu ku lwennaku enkadde ze wansibisa obono kyaliwe yakwate kubona jansekulire emundu ewange yogera ebyekisiro nnyini banaye tunywemu ku lwa James era mutuufu tunywemu ku lwa James yakola enjiri wabula kyokoze kibadde kika banaye njagala wekkanye sinema bakoze akalimu ssebo ak'emyaka ate gwe gingenda kusaba osooka ovuname bakusya akatono okoze ekicupuli ekikyasize emyaka 5. It was an inspired effort, I admit, but I have no Yves Chaudron. Yagamba amazima gayisiga nkyekoze kali kisikiriza naye ate siri Yves Chaudron.
Yivuzi kya drone. Nah, I've heard it. Tuyagala nkunyumize. Take a piss. Wayi kange nesooka enkojobe mukko. Who's Eve? Ono Yivuzi gwayogerako yani. I'll tell you of Eve Shot. Ngenda kubulira ku Yivuzi kya drone. For his is a story of inspiration. Mu byafaayo ye musajja alina olugero lwasikiriza. Olugezo olwasikiriza ogezaako okubeera kyende. Uli yali kabaka. Yali musaawa byafaayo. Ye musajja yakubanga ekicupuli ne malayika ne zikaaba. He was the one true talent behind the Ye great talent entuufu eri emabega w'ekisiga ekyabbibwa mu byafaayo ekikyasinze. of the Mona Lisa. Ekisiga ekimonalisa. The story, Kali agamba nti olugero lutandika mu Paris mu 1911. but with an Italian, a poor couple. Waliwo akaami kaali Kayitale. A few months before the theft, Kasajja katukegama emyezi emitono ng'ekisiga tekinaba kubbibwa. Kali kasajja akaali kakula wano mu Ruve kaali kayitibwa Kaparusia. where the entrance is, Parusia the guards. yali musajja mubazi nga bamuleeta n'abajja ebintu wano munda kati omulimu gwe gwali simple naye kyamuleetera okumanya ebintu bingi entrances exits abakozi abakolamu ng'ogasseko n'ebisigadde kati yatuuka ekisa contract ye neggwako ey'okukola munda eyo musaatu n'awulira ng'asiraanye Tepes Perugia, kati aba ali awo Parusia Eduardo de Valfier. waliwo omwami ayitibwa Eduardo de Valfien yakwatibwa najja musiikana To steal. n'agamba Parusia njagala onzibira ekifaananyi kya Mona Lisa ngenda kuwa $3 ejja $. And offer a poor carpenter. kati bami musaatu omubazi teyagaana Of the theft. kati okusinziira nti akafo yali akayina mu mutwe engeri okusa ebbanga lye yali amaze ng'akolayo Lazy. yajja munda And the- nabba ekisiga ekya Mona Lisa origino n'adduka nakyo kati engeri gyali omuyitali kyali kizibu ogezaako osuubiriza nti yali akikoze kino kyakola amawulire ekisiga ekya Mona Lisa nga kimaze okubbibwa wuliriza As promised, he produces the Mona Lisa. kati valufu Produces the money. ono omwami ayitibwa Edward engeri yamusuubiza ati ngenda kuwa sente yajja n'amuwa sente $3 kati ng'amaze muwa $3 n'amugamba sooka onkumira ekifaananyi kino kumala akaseera katono Parugia n'agamba tiwali buzibu ngenda kisigaza kasi osasudde kati bw'akisigaza Historians. olugero olwa ddala lukomaawo And it is now that I tell you of it. kati kansooke mba nnyonnyole ku musajja ayitibwa Before. Kyadroni Valfier no. kati bifo nga tanabakwata kubo genda sikana Parugia Valufion yajja n'asikana omwami ono ayitibwa Yves Kyadroni. Yves Kyadroni yali musajja musizi wa bifaananyi bifeke kakensa kati yamutuukako n'amugamba njagala osiigira ebifaananyi 6 ebya Mona Lisa ebicupuli kati n'akwatikubo n'ajja mu America n'asikana ba art collector abakyasize okwagala ebifaananyi byo n'amugamba nti singa nkufuna ekifaananyi kya Mona Lisa osobola okigula $3. Yafuna abantu 6 bamanyi basobola okuguza ekifaananyi ekyo kati awo yakwatira kubo n'agenda asikana Parugia n'amugamba agenda ozibira ekifaananyi kati ye kyeyakola yakwata ebifaananyi bino 6 omusajja Kyadroni bye yali akoze n'agenda abiguza abagagga osegera kwegamba ye kye yali yeetaaga amawulire gakolebwe ye yasasula Parugia n'amugamba genda ozibira ekifaananyi kya Mona Lisa bwe bakiba nekikola amawulire ye n'agenda asikana Kyadroni n'amugamba Kyadroni njagala okola ebifaananyi feke 6 ebya Mona Lisa naye nga bikabaka kati n'agenda n'abiguza Abamerika bo kasita basoma amawulire nti ekifaananyi kyabbiddwa n'agenda bakolamu $1 million $800,000 That story when I was a small boy. olugero sebo naluwulira nkyali mwana muto obulira nga nkyali mwana muto Pull something that great off. Niki awulidde That's why I do what I do. I do. kyekyo lwakigira basobola okukola kikyekola okay Well, to tomorrow, when the Reverend gets his goods, enkya we get our just rewards. Reverend bw'amala ofuna emaali ekibasegezi agenda tuwa sente zaffe ko tewali buzibu Reverend bagenda mutwalira emaali ye ab'emiliyoni yaabwe 1.5 nga bagenda maaso n'otosingamu awo nga banywamu nga banyumirwa akaseera kali kasufu akawungezi bakakwasa bukwako kateekera waalwo Oh, Jesus, Mary, and Joseph. Yesu Kristo bonna emitwe gibabobba Tray and battery acid and like stripper perfume. So, kakati for Detroit? ffenna tugenda mu Detroit For what? Yeah, that's right. We all just pile in. olinga agamba nti ffenna tugenda kwepakira mu motoka tugende Resign to the States, right? tuyingire mu America Coming over here. okimanyi nti mu kujja kwange bakitegedde Like me a lot either, so. nange sigamba nti banjagala tugenda kukola tutya Well, we need someone with a clean. tugenda kwetaaga omuntu international police gwe talinaako nnyo bukyafu Me? tugenda kwesa ono Francis maama amazanga muhamishi yagenda otwala emaali agituuseeyo eri Really? ewa Reverend Wearing this shit. katwaki munyambuza kasasiro ono Okay, but don't the Amish ride horse and carriage? aba amishi batera vuga nfalaasi na bigaali bya nfalaasi kati anti gwogenda vuga motoka Get your best Brando on, Hoss, because we need you. tukwetaaga goge mazima It's not the king's speech. Come here. sigamba nti oba ogenda kwogera speech y'amaanyi
Going to Detroit? Gwe bw'otuuka ali eri Claire. bagambe ekimu kyokka ngenda mu Detroit sina kyakudikirayalinga. I'll meet him there. Ngenda kusiika nayo. Will you? Nedda ssebo. Hey, look, somebody's got to Omuntu omu ateekeddwa close the deal with the Reverend. okubanga closinga deal ne Reverend. Going with you. Kono siganyi naye tugenda ffenna gwe ssebo. Tugendera mu bootu emabega. Well, ani gw'otwalira mu bootu. Then kibaseegeza teri agendagenda mu Detroit. alone when you get your dick. Omusiru gwe senga bakuwa sente ezo milioni n'ekyo gw'osobola okuddamu otujjukira. Kale Brad. Fine. Francie. Yingira France ama tugende. What are you doing? Yajja mutte mabega okola ki? Hopefully you won't have to know. Bisigadde tekijja kwetaagisa kumanyirawo ssaawa eno. Sir, we're so... Kayitwadde eri kofiisa. Kofiisa mukama wako yakagamba. Watugisizayo resources zonna naye tolina information, tolina results. Okay. Kale tekateekeddwa nakubeera mu field ke kabyesibako. Oli ali wali awulira shabwitaaji oba shabwero bwitaaji. Okay. Kale. We need to just start at the beginning here. Ngenda basaba tutandike okukirowoozaamu okubeerera ku ntandikwa. Kiki abasajja bano kye baabadde babala? Art. They pay you for that. Nedda mutuufu bakusasulira omulimu guno. Do you often feel that your life is just... Towulira nti obulamu bwo bulinga ddala mutuufu obukuyitako. Bwe sirika tetuteekeddwa nakubeera mu ruumu ye munyiiza. Kakabige emmotoka ejja. Bagenda agenda mu Detroit kusiikana Reverend. Okay, Francie. Bano bali mabega. Why? Wuliriza. Make a lot more money on Okimanyi tusobola okukola esente ennyingi okuva mu kifaananyi kino. more from the Mu Reverend. kitabo. No, we don't even deliver it to him. Reverend tetumuwa kitabo kino. Yeah, that makes us rich. Olwo kinaatugaggawaza kitya? Well, Omanyi? Lisa, you got me thinking. Okusinziira ku lugero Hello here. buli lwe yampadde olwa Yves Chadroni lwampadde ekyokulowooza. Parallel, not interested. Listen, don't Ebyo seetaagako nti weekyanga sokolindeko. interested. Hear me out. Wuliriza ggwe. Uncle Patty Uncle Paddy come up with at least 10 more. asobola okugezaako okufuna at least abantu nga 10 abayinza okwetaaga okufuna ekitabo kino The Gospel According to James. Tack deed. Kati ffe kye tulina okukola kiri kimu kyokka. Well, their book is stolen. Tulina gezaako gamba gi Paper. ekitabo addemu akikole ne ku luno empapula azikole. 10 buyers. Each one thinks they have. Nze kakasa nti abaguzi 10 singa Paddy aba abafunye tuba tusobola okugezaako bajjamu emitwalo nga 3 n'okusoba 3. I think we can make Nze ndowooza half a mil per book. tusobola okubajjamu at least half a million Twice that. n'okusinga bwe basikya akakadde. Olabye otya? 10 million. Milioni 10. Olabye otya? Kali yeniki okusinziira ku lugero girwe yanyumiza olwa Yves Chadroni yalabye nga senga ate nabo bakikola basobola okufuna sente. Paddy senga akwate kubo ye n'abafunira abaguzi ne baddamu ne bakuba ekitabo kino ne bakikuba bulungi basobola okufuna asobola okugula ekitabo ekyakakadde. Bo kye baba balina okukola kuba eri ekitabo gye kyabbibwa babagambe nti ekitabo ekiri mu Amsterdam kicupuli mu kikebere agamawulire senga gafuluma kibaseegeza bano abaguzi bagenda kugula kino ekiriwo. My name is Francie Tobin. Well, that's great, son. Where are you headed? Canada. You're heading in the wrong direction, Ono atuuka kuba n'ababoda. Canada's Bamubuuza odda akonozira mu Canada. Detroit. Yenna naali navasi. Not Canada, which is where I'm from. Sigenda mu Canada kubanga gye nva. No, not even a little. Oba n'ekirevu kyavuddeyo dda. Your beard's falling off. Ekirevu kyo nno kigwa. That's because I'm in a play. Lwansonga ndi mu muzannyo. Witness, the musical. Baguyita Witness, guli musical. Are you sure there's nothing you wanted, Claire? Okakasa tiwaliwo kyeyagala kudekera yayinga. Asirika mannyo yatiddetidde ddaye. Trunk? Osobola okubigula buutu. Tolina kirimu kono sirina kye nnina mu buutu. Are you absolutely positive you have... Oli positive tolina kyoyagala kudekera yalinga wano. I'm sorry? Onoosonyiwa. Think I have smugglers in my... Olinga agamba nnyina basimagulaazi ababbi b'ebifaananyi. thieves in the Ababbi b'ebifaananyi nga bali mu buutu yange. Era nga njagala bayisa ano bayingize mu Amerika. Kyokka mu Amerika tebabakkiriza. Genda okebere oba ddala mutuufu olowooza mbayina. Yeropa nno. Sir? Bikula buutu eyo. Open the trunk. Okay. Just open the trunk. Kakati bw'oba ojjukira bulungi Rodi yagenze ku mutwe gw'emabega Crunch n'agubikula. Ye yabadde amanyi akasajja ke. I mean, are you... Yaguggyeko looko. Just open the trunk, please. Bikula buutu gwe. Mbalemu 2-3. Abagula buutu ffe tuyitemu. Kati omuntu yaguggyeko looko ng'osobola okwewulungula n'ova mu buutu n'odda eri mu maaso.
kyekyamugisizza akologo yategedde kano kajja tuuka kasame. Looks like you're good to go. Kyabika oli gutuuka tolina kyoyinamu. Nazzamu naggalawo. I like Predator 2. Omanyi nanyumirwa sinema ya Predator 2. It's not bad. That's okay. Kale kiri okay. Can't go wrong. Obadde navasi. Yeah, oh yeah, thank you. Mu butuufu singa teyakiyirizaawo badde bagenda ddugwavu. Kali nga batuuka mu Detroit bajja basemera bajja baseka ne Reverend. Ye Reverend yagenda okituusa eri Julius Friedman. Yagawekanyi. Nga bavuga emmotoka nga batuuka ebbali. Wabula Nick abadde alidde mu crashing nga mutuufu twanifunye sente nnyingi mu kitabo kino. Ngenda kukata akasajja kabadde katukwasizza bwe kasajja gwe obadde otusibiza oli kasi akatumbavu nnyo kamala wayi gwe nawe wegire gasiya tomanyira n'amunyweza kali bwamunyweza kusubiza sigenda kaku kone kamukube eŋŋumi embwa yenvuma naye n'akookya waliwo n'atunda obadde naati oba miliki sheeke ali wali eri abalaba abaayi sola ekibizinesi etambula etya it is fucking slow mwe temukirawo olawo bakiraya nti bwe batyo ne bajja nga basembera mpolampola paka erudda kakyebeka kuranki yaganye ogula ekirowoozo kyono ali ku alabika asasulwa wano emitwalo 3 ekifunga kifulukwa bulala. This is a golden opportunity. I'm not doing this for me. Amaziba gani nti eno golden opportunity kino sikikola kulange kuranki wandibadde olowooza kwa idea gy'eggambye. Nze ngamba senga tukwate kuba ntuwa omusajja ono ekitabo kinatuwa kadde kamu n'ekitundu ne tubivaako. Kati sente tunaazijjawo ezinaakuba ebicuppuli bino. Olwedde okuba just cover yakyo kyatwalidde omutwalo mulamba gigwe yakozesezza. Bino ebintu biba bigera kwetaaga carbon dating okusobola okuba nga bisobola okugeza kuyita kuba expert. Yes, I do. Nsobola okufikisingamu 10. Nsobola okussaamu emitwalo 10. Bwe kuba nga twasipenize mutwalo. This could have been big. Nze kulya kino kyandibadde kinene. Twandibadde tukola ebyafaayo mu kino. Bwe kuba nga gwabadde mutwalo gwe twasipenize nsobola oteekamu 10 tukuba ebitabo 10. Olabye otya? Omusajja tolinako muwa kitabo ekyo. Katonda watu. Yalowoozaamu. Namugamba tukiriye wansi ndowooza tukyogeremuko. $1 million per book, $10 million, guys. Yagamba buli kitabo kwegala mitwalo 10. Wonderful. Uncle Patty? 10 buyers I can find, man. Nze nsobola okufuna abaguzi abasuka mu 10. Atwagala 10 tetwagala kubeera bamulugubi. Osobola kitandikako dikono lwaleero. Mu mwezi gumu bijja kuba biwedde ebitabo 10. Nekiba kitegeeza emitwalo 10 gye ngenda okuwa. Ko nedda. Kijja kwetaagisa emitwalo 75,000. Ate nga kiwa kisiigidde mutwalo. Nasiize kava yokka mutwalo. And if you want this to pass, naye bw'oba oyagala kino kibe nga kisobola okugezaako okuyita ba expert carbon dating biki 50. Do we need the carbon? Kubulira empapula buli kimu kyonna kijja kuba kikostinga sente nnyingi. That's it, man. Let's take. Tuddeyo tuwa omusajja Reverend ekitabo. I can come up with about 300. Nsobola okuteekako emitwalo 3. Eki? Nsobola jasi munaku nsobola okuteekako emitwalo 3. 100,000. Nange nsobola okuteekako 10. Nange nsobola okuteekako 10. Awo tuba tulina emitwalo 5. Tuba twetaaga emitwalo 25. Tugenda gijjawa. Oli abagambye nti kiri nakoze mutwalo lwa nsonga nabadde nkola cover yokka. Wabula okola ekitabo kyonna kijja twetaagisa emitwalo 75 okola ebitabo 10. Manyi? Crunchy. How much money? Na mutuufu sente meka z'olina kono sinaadde ekikumi naawe okimanyi. Ever a reason. Wali wabaddewo k'ensonga. No. Eyinza okera ku makya ne gamba osinga ennyumba yo. Ennyumba yange sigisinga baba biveeko. Naye ate singa kino kiyitamu osobola ofuna sente ezigula ennyumba 10. Man, I don't know. Nze simanyi na kumanya. I want to run it by Lola. Well, don't take. Njagala nsooka empitire mu Lola ensonga eno konto kirwako. About lost. Tongamba ku kya time eruzingiddwa. Nze bansiba ebbanga. Tompa kusa. Gambye agenda sooka ayogeremu ne Lola. Nabo baana asobola osinga ennyumba ye. Lori agambye agenda baterako emitwalo 3. Nick agambye agenda ateekako emitwalo 3 aga $. Good. Pate n'agamba ateekako 10.
negina agamba nteekako 10 Never give you all that money. No, but it'll get. tagenda kuwa sente ezo zonna kono gwasobola zikuwa We're gonna be wiring. kati Nick yakwate kubona gyasekana nakya namugamba gwe You're the only one that. sente zonna tugenda ziwayalinga ku akaunti kubanga kati gwe tebakutambulirako Bath in 6 weeks. namubuuza ate France kono France yorede wiikisi omukaaga ziri byonna abiyiseemu Can you convince him? osobola omumatiza nako emitwalo 25 n'asinga ennyumba kati Nick yasobola omumatiza nakya najja n'amatiza Crunchy. Fucking Nicky. Hey, easy. Why genda mpola obadde ki? We should just walk. I mean, he's juicing you for hundreds of thousands of dollars, Crunch. nzinga mu musajja agenda kujja mu seti Times before they're acting. bagamba nti abatiizi baffe emirundi mingi bifo nga tebana bafiira ddala naye ate omusajja omuzira afa gumu Yes. Look. otegeeza nga siza About Nicky, believe me. This is the one we're all gonna be remembered for. yamugamba ekya Nick kyosobola okitegeera wabula kyo kyekige tujjukiza akaseera kaffe konna bagenda tujjukirira ku kino kati bakkiriza bo kye bagenda okukola kiri kimu kyokka bagenda kukuba ekitabo kino bakuba ebitabo 10 then bakuba essimu Reverend gye basooka okubba ekitabo kubanga olwedde bo balekayo kicupuli babakubire ate bali abali tebamanyi nti balina kicupuli babakubire bagamba ekitabo ekyo kicupuli kye muyina amawulire gafulume bo batunde kino ekyabwe You waste no time. ndowooza tomaze budde ono yaleesedde ebikola Okay, great. Kale. All here. kisuufu ffe naawe tuli Be no contact during that. bwe tumaliriza kino terigezaako kuwuliziganya Guy will have completed the books. gyajja kuba amaze ebitabo Them and Lola will be handling them. loola yagenda okuba nga akwasaganya ebyensimbi Contact Amsterdam. News will get out. tugenda contacting aba museum y'omu Amsterdam amawulire gafulume ffe tutunde ebitabo byaffe I'll call you with his number. njagala enamba ya Reverend kwe naamukubirako ne naamanya agikuwa If you're getting ready to do me wrong here somehow. bw'obanga ddala mutuufu oli mwetegefu okumpitamu akanana kano ke kaseera tewanditutte sente zange n'okivaako Crunch. Crunchy I'm sorry about what happened. onoosonyiwa ku biki ebyatuukawo Fucked up. ne fucking up I mean, I wish I could do it all over. era nga masinga mba nesobola okubiza emabega byonna nandikikoze We gotta move on. naye tulina okugenda maaso ebyo tubiveeko Look, labayo we always wanted to do something big. twayagala kuva mabega tubeko kyetukola nga kyamaanyi kinene Come on, man. guno gwe mukisa buladi Let's do this thing. tukikole Like brothers. tuli baluganda ayina kamuganye n'amugamba bw'oba osuubira nti ke kasiro ogenda kumpitamu akanana 25 gyange tiwandigitutte wandikitadde ne tubyesonyiwa ono n'amumatiza n'akwata 25 gye ava kusinga nnyumba ye nababeerawo nga bajaguza ali nga asooka atunula kati wayita akaseera abagambye nti bwe tuba tumaze wano teri kuddamu kukola contact teri kuddamu kwogerezeganya buli omu essimu agijjeko paka nga tumaze okufuna ensimu zigendagenda ku akawunti ya nakyala loola kubanga ye poliisi temutambulirako kati waliwo omwami yali ludda ani ogamba ki kati kumanyi nga Nick Musaamuzi walina akasajja kakamukubira ebicupuli kayitibwa ka ani keyabagamba ku mulundi gwi ne bamugamba tetwetaaga ani nga tulina gi lwaki oleeta ani nga tulina gi kati yajja n'akasikana I'd watch it, Ernie. The hookers in Honey. aren't the cleanest. mamalaya si bayonjo oyo mukazi wange sewo Ernie, I'm sorry. lolosogiwa Just I guess the fashion in Europe is so. ndowooza fashion mu Europe ina engeri gyetambula ku sipiidi ya yiriyiri waawo oyo malaya mbadde kubalwali So, kaakati what's the plan? pulaani eri ki kali yalumbaka ani n'akagamba Okay. You're gonna knock off 10 copies. njagala onkolera ebitabo James. bya the gospel of according to James Guy DeCour ebitabo 10 in that building. ogenda kuba obikolera mu kizimbe ekyo mu kasiya ke kamu kubanga ge agenda kuba abikolerawo Tyson. syagala kola naye emirimu gyagiteekamu nnyo olukugu gwe tofaayo gwe ekisiga ekyogenda okukola sigamba oba ekitabo kyogenda okukola ecupuli syagala ogambe mu kigenda kubeera kyakabi tekirina kubeera perfect ng'ebya gi Expert analysis, everything. However, oli yagenda kukola ebigenda okubanga biyita kuba expert analysis gwe si kyenjagala okole gwe njagala okole ebiri identical convincing. That's my. njagala nga biri convincing just That's why. kati njagala ombulire lwaki And all that proper pipe. lwaki olwedde ofuna oli asobola okukolera ekyakabi ate nange n'onfuna ebbali nkukolera ekirala I'm sending your 10 copies. njagala ngezeko sindika ebifaananyi by'okkumi eri abaguzi baffe wiiki emu bali nga tebannabasindika byabwe Instead of kubanga ekisuufu kiri nti syagala gabana ssente mu bantu bali nga 8 ng'ate nsobola ozigabana naawe nga tuli babiri something about family. oyagala ate kyaliwo
Crunch would do this. Kwankuli ekintu kimwe kiri ku family. Crunch singa abadde alina amagezi yandibadde akola ekintu kyekimu. Kati nayagala bayitamu kanaana. A week after you do. Okimanyi nti singa tusindikayo ebitabo bino oluvannyuma lwa wiiki ne bali ne basindikayo ebyabwe bagenda kuba babakwata babasibe. Then they're gonna come after you. Then ate naawe bakuyigge. I won't be around. Nze sijja kubaawo. Yeah. Kati naakono n'amukubira essimu. You still want the Reverend? N'amugamba okyetaaga ennamba ya Reverandi. Ngenda gikusindikira. Kati kafudde kwanjula njagala wekkaanyi. Lwali afunye ka Anna kagamba njagala nkubira ebifana ebitabo 10. Ninga biri convince gwe tobifura byaba expert. Nze ngenda bisindika a week before nga tunabasindika byaffe nze nfune sente ezo bali nga tebannazifuna. Kati akubira Reverend essimu. Listen, I just wanted to let you know that amugamba mani njagala kugamba muno ekitabo twakifunye. Just wanted to give you a heads up, there's a slight delay. Mani njagala yasukama tukereyemu. Delivery time. Mukasira kokutusa ekitabo gyoli. I don't know. Reverend yamugamba kimusimanyi biki byoyogerako sibitegeera. Again. Listen, I'm gonna come see you and we can Kankwate kubozija mu Detroit nkusiikane. Reverend yamujjako bujja ku simu. Amugambye simanyi biki byoyogera simanya ni yakuwadde namba yange. Namujja ku simu. Kalwadi navuga essimu akwate kuba agendewa mu Detroit asikane Reverend. Njaga wekanye gambye kavudde kwanjula. Avuge gari ajja mu Detroit asikane Reverend face to face mu amunnyonnyole. Ng'avuge gari gajja. Eno gye bamuleta mu kifurukwa ng'atuuka ku luggi ng'atandika kookona ku luggi kati juga omulundi gwe yagenda okujjano ng'ayinamu ekirowoozo ky'okwagala okubba Reverend teyafa nnyo ku kifo kye bamuleetamu naye bw'atuuka ebbali n'atula ekifo kye bamuleetamu yagamba tiri musajja avunaanyizibwa ayinza kuba ng'abeera mu kifo kino lwakimanya nti kino ekifo ne gye baali bamutwala teriyo yafeesi maama nyabo teriyo yafeesi Duli yaliko ebirowoozo yadduka bisinde kati yatandika obirowoozaamu. Abasajja bano bajja bamufumba kyokka essimu yabagambye buli omu ajjeko essimu ye yabagambye nti buli omu ajjeko essimu. Kati okuviira mu ntandikwa eno yabadde inception babadde bamuteekamu idea nga bo ninga kyeka point ya babadde babalaye kati akuba essimu ku museum gye bamugamba mbu ekitabo gye kyabbiwa mu Amsterdam ne balekayo ekicupuli abagamba nti mulina ekitabo ekiri ewammwe wabula ekitabo fake. Onamugamba nti oli mistaken ko nedda ekitabo kye mulina kiri fake. Onamugamba sisobola kikola kono lwaki lwansonga eno sculpture museum tetutereka bitabo tetutereka bisiige yayaya. Only punch. Kali yakwase kubona jakube atandise okuba amasimu akubira akasajja mu Reverend ke yabasetingira kayizo ba information ku international border station nakubira nakyala. Have you seen Patty? Ayitibwa Olga amugamba olabye ku pade. He left a couple of days ago. Yagenze nakutonezise mabega. Ask you to look at the gospel. Yagambye ko kukiyitibwa the gospel according to James. Aba international border bagambye ko gendo verifying ekitabo ekiyitibwa the gospel according to James. Kono simanyi byoyogerako. Mama nyawo. Kerejja ku ya face. Gye bakubira ebicupuli 10. Ajja miside. Agero tukawo nga bana basajja tebabanga nawo. Bamukubye emitwalo 3 aga dola. N'olugero lwe bamunyumiza bali bamuteekamu kirowoozo olugero terwaliyo. Ebisigadde yalina okuzimba byayagala bonga lise following ye. Yagamba Katonda watu. Abasa abankubye amajja. Oli atuuse n'amugamba nti oyagala enamba ya Reverend ng'amaze omulaba nti amaze ofuna ka ani ayagala bayitamu emabega. Lodi we yamugambidde nti wowe osuubira okumpitamu akanana tokwata mitwalo gyange 25 gyesonyiwe tukite. Niwe ogikwatira bwoti ogenda kubolesa ettagale. Wano wonna babadde bajja nga baagala abeere convinced mbuye mugezi mu bo. Bamukubye emitwalo 3 aga dola. Kali akubira Lola. Lola, pick up the phone. Lola wandibadde okwata essimu. Waliwo obuzibu obuzzeewo. So what are you telling me? Kaisisi ongamba. It's not like I don't. Kyongamba nti wanimbye kono sigamba nti nakulimbye. Kati unaabigamba France luvannyuma. It's like nti akasajja baalukasuddemu baakakubye.
My money. bakakubye emitwalo 3 biri byonna bye bajje bakola musimanyi waliyo Reverend musimanyi Julius Friedman simanyi biki byonna it was an inception byonna bali babimuteka mu butesi yagende maaso n'okwefula omugezi gye bali bamutekamu bo bamubuildingamu ekirowoozo bamuinsertingamu idea Even those he loved. kati bano baba bali naba wa international police ng'essimu ejja Okay. kale hello 426. anti 426 then kali yakola bakubidde na mukadde Sam Winters waliwo amukubidde essimu namuga 426. Well, you remember Lola's little hot tub party? kati bino wabiri yadde kono jjukira akaseera olwe nali nfunziddwa eri oli pirate Probably staring at the whole. ng'amaze omugamba nti ebiseera bisinga entuuka yali agisuubira naye naba nga atunuli kisigiza abasigadde mwenna mwali mukimanyeeko okugjako nze If we weren't, anti obuzibu obuliwo tuli predictable I figure out what crazy shit everybody else was up to. All I did was nze kye nalina okukola nalina kwata kubo ntwala ekisiige ku international border then nakwata kubo kijjayo then ebisigadde uli yalina okwerowooleza biki byayagala bitambule byonna yabagamba nga tukole bwe tuti uli yatuuka n'omugamba ono ayingiddeyo kumba ono ye teyagenda nayo baali batudde wali nga banywa kacyayi mbw amaze oteekayo ekisiige bo balinamu tekamu kirowoozo ebisigadde yeyeeyiye ye n'atandika obubateeka mu direction gye baagala kati adduka akwate kuba okuddeeka jjukira alina ekisiige kye yabba ekisiige kiyitibwa Surat ekyasiigibwa George Surat model rear view kati n'akijja kyo kyalina kiri origino yakibba kiri origino kyasigedde byononesa asazewo akwatemu bibye atawanyike kati ne wano njagala wekkaanye ziba teziri busa b'ofiisa nga bajja You got a warrant? mwina warrant Need a warrant? nze seetaaga warrant siri musirikali These guys are. naye ate bano basirikali bo balina warrant Oh, we have received information given batuwadde information for us, sir. nti wano waliwo ekisiige ekya Surati kyokka omusajja ono bulijjo kyanoonya Surati Rear view. model rear view kyasiigibwa mu 1887 passionist ono ekisiige yayagala okikwatako nokiraba kali atunuulira ekisiige kino laba So beautiful. mbutuufu ekisiige kino kibalagavu I love all the little dots. buno buddooti obuliko nga mbwagala Very artistic. musajja yabukola yali mugezi nnyo kamala kale nga bayise akaseera twadde erudda nagambye kano kekanya okuva ku ntandikwa paka gye kaggwa You got it? I do. buli kimu kiwedde kono buli kimu kiwedde Where's your filly? kali mukazi waali waggwe kuba yalina amagye agaffe The lady has 750. akasajja akakazi kalina emitwalo 75 kapito waffe I don't know, mon frère. She's maybe kayinza okuba ngaka the scheming beast. kayaaye She's doing something, all right? jasi kalina kyekakola Some kind of surprise. ayinza okuba alina ekimulwisiza nga ayagala kunsapurayizinga katono yaba tunulya fransi We should just go. We should leave. tugende bana musooka mulinde waliwo kyesitegeera mwena I really think she just fucking split. mwe temulowooza nti katawanyisa akakazi There's her car coming around the corner, lad. wa kayinza okuba kajja na poliisi baba bali wano kumbe kagera ne katasa katwangaza seya waako bba waako katwanga kazireese Hey, I saw you fight. nina kulaba gwe ng'oyomba n'omukazi oyo wa kati oli yagenda okuleeta omukazi olidde ng'omukazi yamanyi kyateekeddwa okukola bano beefula mbu bali mu kuteesa bali mu kuyomba kumbe bali mu lwali ti ngenda kusonga naye ngenda kusonga mwefula ayomba nti nyomba kumbe nabo baali bafumba oli kumumatiza abeere sokovist You really went through all. kyemuŋŋamba bino byonna mubiyiseemu bino byonna nga mwagala kubba musajja mitwalo 3 mitwalo 3 lowooza ku miliyoni 2 kati bamuyisatingamu ekirowoozo ekyasimanyi yeevuzi kya droni ye n'akwata ekkubo ekirowoozo kiri n'akigula mu mutwe gwe n'agamba ekitabo kino ddala mutuufu singa tuba tusobola okugezaako kikolamu ebitabo ebirala 10 tusobola obitunda nga bali abasajja be banyumyako aba 1911 naffe ne tufuna ssente Here, I got a piece. kati bano bo kye baali babala olwedde baali bamutegedde nti alina ekisiige kya Surat origino ekisiige kya George Surat origino bo kye baakola baakuba ebicupuli 10 ebicupuli 10 ebya Surat
nga bakozesa ssente emitwalo gya 3 nga kapito ne bakuba ebicupuli 10 ebya Surati. Kati polisi ye bwejja n'ekwata ono ye n'akola amawulire nti ekifaananyi kya Surati kyabbiddwa. Bo olwedde baali bamaze ofuna abaguzi abagenda okugula ebisiige bya Surati. Kyekyoka kye baali baagala. Kyekyoka kye baali baagala. 10 forgeries, 7 already shipped. Already musanvu babiguze tusigaza forgeries 4. I really like this. Katonda watu bannange kyokka buli kimu bakiguze miliyoni 2. Kept the real one? Kati original mwakisigaza. Nikki's room is fake? Nikki ateji. They have real one. Anti polisi yegenda kuloza ine ekituufu. Kati ono bwe yakwate kubo n'atula ne Sam Winters mu kwogera. Sam Winters yamuganze njagala akwate ku kisiige ekyo. I think I'd like that very much. Oli n'amugamba okikwata ku lwaki sikikuwa n'obeera nakyo kuno ekyo nja kyagala. Kati n'amugamba nti gwe polisi bwe mutuukayo wa Karodi. Bwe mutuuka ewa Nikki, polisi gwe kigambe mbwe ekisiige ekiriyo kiri oligino gwe kyoba okigamba kyokka. Kati lulwedde ono bamuletanga expert. Ye bwe yakwata ekisiige ekiri ewa Nikki, ekya Surati yabagamba kiri oligino. Kumbe oligino bo bagisigaza. Naye ng'olwedde baali bamuliiriddemu we baatuulira wali eri. Ne Crunchy. You did it, Dennis. Okikoze Dennis. Obutuufu tubbye. Worth reading about? Kye baali beetaaga kiri kimu kyokka. Rodi kubakolera amawulire ku kifaananyi kya Surati. Polisi egambe mbwe ekifaananyi kyali kibbira tukikutte. Kumbe bano ekifaananyi bakikozemu kopi endala bazitunze. Buli kifaananyi bakitunda miliyoni 2. Stretch in prison. The day you get in. Ndayira ku nsi ya Katonda. You get Basobola okugamba nti osobola okujjukira ennaku 2 ng'okutteko onoosibwa mu kkomera lya Poland. Olunaku lw'oba oyingiziddwa n'olunaku lw'oba ofulumiziddwa tosobola mu kujjukira biki by'oba omazeemu mu bbanga eryo mu kkomera. Inspect your mind. Kati ekirungi ekiriwo nti bwe baba bakusiibula ate tebakebera bintu byo. Kati Rodi baali bamusiibula mu kkomera Namukadde. Waliwo yamukwasa paso n'amugamba nti waliwo ekintu ekyazze nga bagambye kikyo. Kati bw'akitunuulira n'amanya kuba Rodi yamusuubiza. Crunchy yamugamba nti gwe kyoba okola kiri kimu kyokka polisi gigambe ng'otuuse wa Nikki mbwe ekifaananyi kya Surati ky'osangayo kyonna kiri oligino. Nze ngenda kuwa oligino si gy'oyagala nze ngenda gikuwa obeere nayo. Era bw'atyo n'amusirikira oligino n'agimuwa nga bwe yali ateesezza ng'alina kumwesiga. Buterevu nabagambye concept eringa ya inception. Mukama bakumire mweraba.